Bulungi chidia be wankola. Alikulusani yadia gwe wambega. I dedicate this one. Katuyunga mitima. Katuwanye batumenya mitima pana. Onjagala chibaluma. Sikola mwensobi. Okola mwensobi. Funa message. Okola mwensobi. Only sniper sharpshooter. Kuba target izoka. Only sniper sharpshooter. Mwana banage nakuva mwezi ngalumu. Yeah. Kiberenyo bambi tuwagira omwana ono omulenzi omuto. Omwana ono omuto tumuwagire muzukulu wa Museveni ate nga muzukulu w'eggwanga eno bambi nawe mukawagireho kataata olaba muwagira batalina mulamwa naye atunze. Omwana alina eddoboozi eryogerwako. Chosen. Owulira. Chosen blood. Yeah. Kati chosen blood nawe owulira chosen blood. Buli omu alina chosen blood we. Ng'ogyeko nze namyale yakoowa. Naye abasigadde mujje tubeere tuwagire. Nange nja kubeerayo nnyo bannange abazukulu b'eggwanga eno ab'e Kampala ab'e Busoga ab'e Bugiri ab'ewuwa mwenna Abanyarwanda Abanyankola Abakiga Kampala yonna tujje tuwagire omwana ayimba obuyimba bw'omukwano obwaki obuseenenkerevu bu pressure ya love ngelinye Bolati kamunange wanji yapangula yegwe jagala manye kisingo kusanyusa buli kanne kyemaerimba nayesobola mujja banaye tubeereyo nnyo nga tuwagira omwana ono chosen blood ajabayo bulungi nnyo nekiri kisekise kirungi ekimba ebiyimba ebirungi chosen Becky Baby, be dudes, be hanks, be handsome. Ebyana byonna binna Uganda ebinawo bakapapala bajja kubeerayo ba smart wires ba dudes ba hanks ba byonna tuyiseeyo n'atulabako yade kuonako lwennyini tumulindiridde Bannayuganda baffe abalala bangi tubalindiridde enteekateeka zigendera ddala mu maaso ne Mukama Katonda naye alibiteekako omukono gwe everything will be fine tubalinze nga nakuwenda bw'oziraba wano tubalindiridde. Akuzayo tebo mmeka? Ajja tatwagiddeyo ne tables bbiri ge mazima era nga tuli basanyufu nnyo tumweyanzizza ne twebaza na buli omu atuwagidde abantu bangi bazze batukwatirako mu lugendo luno tetuyinza bamenya bamalayo naye nga buli omu atuwagidde ne table n'abalala abajja obuza okutuwagira tuli basiimu nnyo. Awo omulabi weyeebuuliza lwaki toze na Chosen Becky? Chosen Becky leero abadde alinamu ebimu ku ttemu nga bw'omanyi obulamu bwa single mother ati nga nze single father obulamu bwa single mother mba mbutegeera mangu nti yandyagadde okubeera nange buli wamu naye bimukwatamuuko obulamu nga bw'omanyi okukuza abaana obw'omu olusi byangu naye nga atukwatiddeko mu lugendo luno era ntwala akakisa okumwebaza Chosen Becky support yona gy'azaatuwa tutambulira wamu wadde nga leero tasobodde kubeera naffe naye tuli wamu mpaka ku lunaku olwo lwennyini. Omuntu weyeebuuliza kituufu mweyagala ne Chosen Becky oba just muyisaawo byammwe? Kati abasala amangu be boonoonera abantu olumu naye kyenyinza okugambako ekyo tuli mu talking stages oba ke kaseera ak'okuba nga mwemanya single father bw'aba meetinze single mother. Hey, why not? Obulamu bwa single bannaye nabwo si bwangu. So bwe tuba nga tufunyemu space ogezako okwetegeera oba okwetaasa obulamu bwa single tekyandibadde kibi. Dictator Amelia atambuliranga nnyo nammwe mbayimbi taata w'abaana naawe omumanyi abantu ne bagamba ate gwe otwala muntu w'abakyaliibo. Ate nga bw'omanyi Walukaga yayimbako n'agamba bw'otunula ennyo gy'ovudde ate onootuuka ddi gy'ogenda. Kati nga Chosen Becky naye bw'aba alina gy'avudde nange nina gye nvudde kati mba situnuulira nnyo wa gy'avudde era mba sirina mu position ntuufu eyogera ku taata w'abaana with all due respect ambeera nnyo ku kiriwo right now oli bw'oba omusanze ng'ali singo ate nga nange ndi singo kuba bwe tunadda mu mukulu oyo gw'oyogedde ate nange bajja kunziza mu byamaama gundi wakitegedde emboozi batejja kuggwayo tubeerayo tukina ekiriwo nti kya bulijjo abantu baagalana obulawo ne baawukana nange nina gye nava bwe mbanga nvuddeyo ne ngamba ndi single father nange nina gwe meetings nga ndi single mother
tufanye tukiriwe right now tuyinza kwesanyusa tutya tuyinza kutambuza tutya obulamu kuba ebigenda maaso bingi mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo n'ekisinga obukulu byonna kunoonya ssanyu buli omwana anoonya waafunira mirembe na ssanyu. Temu ekivvulu mwezi lumu August. Olunaku olwo lwennyini Chameleon yali ataddeko ekivvulu n'akigyayo n'akyongerayo n'akiteeka ku date y'emu n'eya Fake Fameka. We yavuddeyo olunaku lw'ejjo n'ayogera n'agamba yapostinze n'agamba n'ekivvulu ekyo kyennyini akiggyeyo abantu basobole okuyamba okuwagira ani Fake Fameka. Bigambo ki by'osobola okugamba Chameleon? Respect to the legend because abaddewo over time. Fe tukuze tumulabirako mu respectinga ekikolwa kyasokera ddala okukola okujja show yange kirungi nnyo cause nze nayogera naye ku kusimu namutuukya ne mugamba papa netwogeramu obutonotono n'akijjayo nze ng'ogera omuntu nali grateful because nali sandisanyuse nnyo okukola show yange ku lunaku lwe lumu ne legend muwe ekitiibwa abawagizi be mbawe ekitiibwa ate abawagizi be bawagizi bange so bw'abanga yavudde era ne ku Fake Fameka n'akikola kintu kirungi nnyo ndowooza bakulu baffe kyekifaananyi bwe kityo kye balina otupaintingiranga so one love and respect to Dr. Jose Chameleon ate ne Fake Fameka ne mwagaliza buwanguzi mu show ye na buli Uganda yenna ali eyo alina shows nyingi ezigenda mu maaso mbagaliza buwanguzi naye nga lumu August kwe bajje balabe ku kyenjawulo kitabangawo fulira biwulire simanyi stanti yetya naye nze nga kyemmanyi nti mubule ne kufa abayimbi mu bulamu bw'abulidde basingo mother mbalabe gye bali ne basingo father gye tuli teri muntu ayagala kubeera nnyo mu bulamu bwa single mother wa single father so single father bwe mba nasisinkanye single mother nga wakyaliwo enteseganya entonotono bikuumira nnyo wakati waffe nga sinayagala biteeka mu balala so oba stanti oba stanti nange simanyi but I'm just living the moment mwagala nnyo because ali very courageous ye nga ye okuvaayo na kyogerako nti single mother naye ate tazze ebbali kwekubagiza nga bw'olabyeko abawala abasinga tazze ebbali kudda mu biragalalagala tazze ebbali kudda mu kwetunda so nze ndowoleza ddala nti ayimiridde mu kifaananyi ekya single mother bwe yandiyimiridde n'akkiriza omugugu gwe ate n'alwana n'asigala ng'awangula so mwagala nnyo olw'ekyo nti azzaamu ba single mother bangi essuubi abali eyo era ba single mother mwenna abali eyo temwezalawa justice for single mother oli muntu bwe biba nga waliwo ebyakyankalana live the life take care of the children ate kikukkirizibwa okumuvinga on ogwanidde okufuna essanyu so kyekyo kyenyiza omwongera era omulonde bw'aba asisinkanye omulonde chosen kati waliwo ebintu ebimu era ng'olaba Katonda alinganga naye abikola kati teebereza omuntu gy'ava eri nze nasooka nga nze chosen blood siwulirangayo chosen mulala ngenda okuwulira chosen Becky ayina eddoboozi ddungi tulaba ayina engeri gy'amoola amaaso malungi ate yatugamba alifatayiro kitegedde kati ebintu byonna biri awo positive ziba tiiki ku tiiki naye nga mumanyi ebintu bino bya budde time yekola ki yesalawo let time tell soka omusege obugambo bw'omukwano natumaliriza obugambo bw'omukwano bugenda kusingira ddala kubeera ku Serena ku stage awo buyinza n'okusukka ku bugambo omanyi nze ndi muntu wa action okusinga ebigambo action izogera nnyo saagala kuwera nkolokoto nti na action time 1st August gyali ku Serena osanga oyinza okunzijamu ebigambo ate nga ninyono na surprise egenda obeerayo ku olwo so ayagala okumanya kyonna ekigenda mu maaso chosen blood chosen Becky story eki jangu ku Serena nga lumu entalo za single father neza single mother abamu baba bazeteeka mu bwetesi naye ye omuntu ali single yabeera amanyi kyayagala ng'omuntu akitegedde ate era ne bwe ziba ntalo nga gye ziri nsuubira abasobola mwesiga abasobola bonna abasobola